Mugamba mutya abaana bakatonda balungi balamusizaako mujje baliko gyonna gye mukwasaganyako olunaku olwaleero tugenda laba mu YOSWA chapter 1 olunyiri lwa 8 okutuukira ddala ku lw'11 haleluya katusomewo tuwe watugamba ekitabo kino ekyamateeka tekikuvanga mu kamwako naye onookirowolezangamu emisana n'ekiro olyoke weekuumenga okukola nga byonna weebiri ebiwandiikiddwamu kubanga bw'onooterezanga bw'otyo ekkubo lyo era bw'onooweebwanga omukisa bw'otyo si nze nkulagidde ddamu amaanyi guma omwoyo totya so teweeraliikiriranga kubanga mukama katonda wo ali naawe buli gy'onoogendanga yonna YOSWA n'alyoka alagira abaami b'abantu ng'ayogera nti muyite wakati mu lusiisira mulagire abantu nga mwogera nti mweteekereteekere emmere kubanga ennaku 3 nga tezinnayita mugenda okusomoka omugga guno Yoludaani okuyingira okulya ensi mukama katonda wammwe gye yabawa okulya haleluya watugambye nti tuli ku lw'omunaana nti ekitabo ky'amateeka tekikuvanga mu kamwako haleluya mwana wa katonda mpuliriza amateeka ga mukama galeme tuva mu kamwa kaffe buli we tubeera tulowoleze mu mateeka ga katonda buli woobeera mwana wa katonda tulowoleze mu mateeka ga mukama tulowoleze mu mukama waffe yesu kristo haleluya atugambye nti wonooterezanga bw'otyo ekkubo lyo era bw'onooweebwanga bw'otyo omukisa haleluya mwana wa katonda we tutereeza amakubo gaffe ne tuba nga tutambulira mu mukama waffe bwe tutyo we tugenda okuweebwa omukisa mukama agenda kuwa omukisa mukama agenda kumpa omukisa kasita oba ng'otambulira mu kubeerawo kwe haleluya natugamba mu lw'omwenda nti sinze nkulagidde ddamu amaanyi guma omwoyo totya so teweeraliikiriranga haleluya mwana wa katonda tugume tetutya tetweraliikiriranga haleluya oba ontegedde tetweraliikiriranga tuddemu amaanyi ffennyini twezzeemu amaanyi tuleme okwemalamu amaanyi haleluya ffennyini twezzeemu amaanyi gwe mwennyini ampuliriza mwami gwandaba mukyala gwampuliriza gwe mwennyini wezzeemu amaanyi sooka gwe mwennyini wekkiririzeemu haleluya omuntu omulala naye alyoke akukkiririzeemu haleluya atugambye nti totya so teweeraliikiriranga haleluya kubanga mukama katonda ali wamu naawe waliwo embeera gy'oyitamu mukyala gwe naye totya guma wezzeemu amaanyi mwami gwe olina ekikunyigiriza olina kyonoonya olina kyoyagala ne tunaba kifuna haleluya eyo embeera tekuleetera kuva ku mukama nyiikira okunoonya katonda ogenda tuuka ku buwanguzi haleluya mwana wa katonda twesibe ku mukama waffe yesu kristo tunyiikire okumunoonya agenda tusaasira agenda tuwa obuwanguzi tugenda kuwangula haleluya n'atugamba wano nti tweteekereteekere emmere abagambye nti mweteekereteekere emmere kubanga ennaku 3 nga tezinnayita mugenda somoka omugga Yoludaani haleluya nga bagenda okulya ensi mukama katonda gye yabasuubiza saawa zino ffe tuteeketeeke emyoyo gyaffe gwampuliriza era ndaba teekateeka omwoyo gwo nyiikira okunoonya mukama weeweeyo mu maaso ga katonda haleluya ensi ensuubize naffe tugyetaaga kubanga ensi ensuubize mulimu ebirungi bingi tugenda ssanyuka tetugenda kwongera kweraliikirira haleluya tube nga tunoonya mukama buli mbeera mukama tumwesibeko haleluya sitaani aleme tubuzaabuza ebintu by'ensi bireme tubuzaabuza tujja ku mukama katonda haleluya wadde ebintu by'ensi birungi naye tunyiikira onoonya mukama tujja laba nga n'ebyakatonda bitunyumira mwana wa katonda amiina mukama akunjagalire ate era akunkumire we bali kuwuliriza mukama akumpera omukisa